abayomba mbu Kato Lubwama tebamusabidde si bakatuliki fe abakatuliki tukibayita eddiini yaffe eyina amateeka kwetambulira kiryanga okugamba nti ogeze mu muzikiti n'otajjaamu nga kakati ng'ebyo we mubimanyi ebyammwe eby'obusiraamu naffe ewaffe eriyo amateeka Katonda waffe wa bujja tagattibwako kuwoba oyagala kubeera ng'ekiro oli mukatuliki ng'emisana obeera musabu gobe faaza nga oli mulongo gwe Kato ng'oyina muganda wo waswa ng'ayina Esabbo era tebagenda ekereziya si bwekola ekikuumya obukatuliki disipulini yaffe eddiini temanyi sereebu nabalabye muleekaana mwe Kato sereebu kummwe ino waffe mu bukatuliki mune talina kyali muntu ng'abantu abalala ganaffe bwe tuwakulwaniza mmwe ekitiibwa naffe obukatuliki mu buwa ekitiibwa so buli alina amasabo ng'oli eyo Katonda owaffe wa bujja tateekebwako kirala kyonna mbaniriza ku media amanyanze Dankani kubanga tusunsulamu ku nsonga ng'engeri bwe zitambudde abiki byotegedde mu lunaku ona biki byotategedde mu lunaku byonna tuba tubikutuusaako mpola mpola nga bigende wiiki ya kunyolwa mwe mubadde okuziika omulongo Paulo Kato ate era mu week eno yemu ku lunaku olw'omukaaga tugenda okubeera mu dduwa ya muganda waffe Isima Uchuli Access era ku lw'omukaaga mbasaba mwena tugendeyo mu dduwa ya kyali waffe tusobole okubanga tumubeererawo mu ngeri mu nnaku ze ezibaana eziba ziyiseewo so mwena buli mukwano gwa Isima buli anyumirwa Isima tekigaana kukubira ku taata Isima n'omugamba nti kino kyensobodde oba kino kyenda okubanza akakiiko dduwa ya Isima ssebo Salaheza ne Kakalamu ne taata w'omugenzi tegera so bakwano ba Isima yatusesanga Isima yatubuuliriranga Isima yatwagasa social media Isima omanyi kakati social media muganda wange ekirungi kyeyina abantu babeereyo ebweru they become part of us ti omuntu akulaba Dankani ngali mu America nga takulabangako naye nga every day are feeling that is part of your life ekyo so social media has erased borders kat we are in a global village so bambi aina buli koyina abantu abamu batugamba nga junior kumaziika munange saasobola namanya leti kati otegedde so abantu bangi nnyo bambi Isima be yali ayagala bangi nnyo bayagala Isima so bambi tukimukolere kwakye tusobola omukolera naffe lulibo olwo ng'ate waliwo abalala abakola ki ababitukolera so on that same note edduwa ya Saturday Isima yali mukwano gwo ate Isima yomu ku bantu nze nalinga nti bali boogera mazima lwa kwanti olusa amazima ga Isima galinga gakaawa nga ye bwajja oba nopu yakoze ensobi ng'ajoogera oba NRM ng'ajoogera bufumu ki Isima bwe yakozesanga gwoboga nti musajja naye namutyangako kino na kino Isima yakolanga video nyingi naffe ezatweraliikirizanga because mu Uganda okwogera amazima ennyo kibi ate era bw'olimba society tekola ki because this is purely emotional society yaffe eri emotion abakazi be basinga obungi President Museveni yangamba abakazi be basinga ki covid yeyonge abakazi be basinga ki obungi kakati Isima ekyali kimu shapinze kwegenda ke Sweden mu society z'abazungu tebalimba era abantu aba babeere ebweru nkwataganye nnyo nabo mu bintu bw'omugamba nti ogenda mukubira ssaawa emu n'omukubira emu n'eddakiika 3 right ayinza obutagamba but oba oyina bingi nnyo by'omufiiriza because the difference between Africa and Europe is time ffe wano tolina kyowulira mu budde eri train ekuleka eri emirimu gya ssaawa okitegeera ne kati ffe Abannayuganda emirimu gya contract kaza awo ku minister oba naakabika family yange emirundi emeka naye nga teri afudde naye nga ndi wange neetuulidde naye nga teri azulaga nti junior yakamala obikase ngaawe naye ali ku live kati ya Africa okitegeera so Isima yabeerako Sweden Isima yali muntu mwesimbu era nkulayirira njagalayo Omunnayuganda ajjambuulire nti Isima baamutwalako ku poliisi olw'okubba mu bizibu byonna ebisumbuwa eggwanga lye tulimu buli bwanguzi goba bantu ku mataka kubba za nzige Isima was not part loolo ye Katonda gye yali yamuleetera ku nsi kutubuulira mazima nga bwe gali
era ne bakama be yayagalanga ennyo mu gavumenti besanga ng'obuzibu naye wano omukkirizisa ebintu ebimu nze nine wabanene bangi gye twagendanga ne bamugaa Isima twagala naga ekyo sijja kikola naga ati sente zo nzaagala kwasiziina naye nze njagala nkikole bwe nti Isima teyaweebwanga kyakukola era emirundi mingi Isima yakubanga ebitongole bya gavumenti n'ogamba nti ate Isima ate tusuubira nti awagira ki NRM kwa abantu balooza nti oyingira NRM nti manifesto ye NRM egambwa ababbi baleke gesta somangako soba oli mu NRM oba oli mu NUP obubbi bwo tubuvumirira ekyokubiri Isima kye namulabako bwe wali nga tomutegedde wali tojja mutegeererako ddala engeri gyakolamu olw'oluswidi luli era nga ye Isima gaze ndi mu swidi ekyasinga tuyombyanga nnyo ne Isima nga baga nti tugenda kukola program sawa nya ewuwe n'otuuka 2 tomusangawo aganna genze nze ni mu swidi Isima yeetondanga mangu bwe yakolanga ensobi nga Isima ayinza okwogerako naddala abayimbi abo naye nga ate waabasanga Isima wanjogerako munensonyiwa kakati tukoze tutya ngera video eddako Isima ga alien skin wadde simwagala naye bwe nakoze video natunuulidde abavubuka abamugoberera alien mukole ki mumwegendereze naye ng'ejjo yavumye eki ye muntu gwali tosobola kunyiigira kubanga leero yakusesanga enkya n'akunyiiza such a character bona abantu bagambe so aina kyasobodde olumbe lwa Isima lwa mukaaga sorry lwa mukaaga luno zennaku 2 zetukola ki zetubulayo so Facebook family, YouTube family, TikTok family banne buli aina kasobodde alabe kakalamu bwaba talabe kakalamu Salaheza bwaba talabe Salaheza alabe taata w'omugenzi ki an Salaheza alyanyirira naye yabeeranga nnyo omugenzi ebintu ebyo gundi kubanga namwandu Salaheza namwandu gwe tumanyi yabeeranga ew'omugenzi ng'afumba cyayi era ba YouTube abasinga obungi banyigiranga Salaheza nga bamanyi yagamba omugenzi ebigambo obutakola nabo mu buli omu ne Adija Kigozi mwagamba ebya Adija Kigozi biveeko nze ebya Salaheza mbimanyi Salaheza si ye yakola birthday one ey'omugenzi jajja nega omwana omuwala ono kiki teyabeeranga ye ew'omukadde nga yafumba cyayi olweggulo Salaheza abyega wano twagenda mwalu wali Salaheza n'omugenzi baali beemanyi nnyo just nze siina lugambo nze nali nsuubira okubanga gwe ogenda okubanga kwasanyala Salaheza ati Salaheza era abamu kati baga nti wa namwandu Salaheza omwogerera bw'otyo kubanga yaggaana ekituufu kyo Salaheza anyirira era we twagenda mwaluwa batupangisa hoteli Salaheza twamunoonya ne Isima ekiro mbu bali muri sesi saba ali bakubaganya birowoozo ne Salaheza omugenzi ne Salaheza twabanoonya ekiro mwaluwa bino ebyajje n'omuwozi batubala mugenzi taliwo Salaheza ngenda okubira omugenzi simu nti abange nti tuli eno ku hoteli ffe tuli mu brainstorming engeri mbu muwozi gy'anaakwatamu obuyinza ne twamuso olwadde yabukutte dda general kakati ate mu brainstorming obadde omanya ne president adda kugwe towulira covid mbw atabuse yasindika covid mbo covid mbw atabuse erudda lw'entebe eyo tetumanyi symptoms zavudde naye nga byebiriyo waba yatambudise bwatu lockdown mugwe 10 tuyinza obutagiwona kubanga atusiba yennyini gwe yasookeddeko ayinza okujaya this my fellow Ugandans, this is a new virus wave 4 I declare country she closed nemumbeereno akankutwale katono nnyo shezi wadde weekend ewedde sho wali timu ki alinske ni Palaso nasooka kuba Palaso naye ebintu gye byaggwera nalabanga eddiiro ddyo nalina okulisala mu bwangu bakuba Palaso ne bamuleka mu kkubiro nze kiri sikiraba Palaso batugamba abantu baliyo bangi ne bajjula ekisamba nga bajjulawa buli obutebe obwali obukalu balamu natuka n'okuyingiriza abantu obwerere balamu nakwata omuggo n'agenda ku KFC agweze n'olugogo yeegayirira abantu bayingire balamu bwe yatuukira okuba balamu yakwata omuggo n'anoonya abantu mu luguudo nze naliwo awo erugogo ng'abeegayirira bwegayizi bambi byabwerere kati bambi tokubye nnyo Tamale ate batya alien yakola record
ye musician yekka mu byafaayo bya Uganda eyakasooka okukola mu kivulu mu nnaku ezo nya n'afuna abantu emitwalo 5 ebiri mu ndesatu bweru teyalina sponsor Alien Palaso yalina basaposa basinga amanyi mu Uganda MTN yesigwa sasula omusolo Pepsi n'agoberera ne Coca-Cola bonna yabayina Alien yalina sponsor teyalina wadde n'omu bintu bibiri oyinza okubeera ne following ku social media nga Farida Nakazibu teyategeka ekivulu ne kibusala Farida naye wano ku Facebook ku social media bayitirivu but can you pull people practically bikuunyako omuganda amaaso ge gali mu ngalo kati omwana Alien abantu yabaleeta emitwalo 3 what are you asking Chokontino wa Palaso abantu bali nga abasasudde sente Jacoba family member ojjako abenganda abako n'abemikwano Jacoba obbi ne ba ojiba Palaso osegera abo bali bawera 10 timu Palaso gigatteko abo yenkumi ki 2 bamala balabanga batuka mulimu abantu 10 kamera baziteeka wano wenyini wama 360 abayimbi abakakuba lugogo eyo neewuma benakalabako n'aganga asooka ye Spice Diana kusirire jula bakulengezanga drone 360 mu bank nga omanyi pavilion za cricket oval segera bakulengezanga VIP section ngejjudde njagalonda ge VIP choliko Spice ya singa Palaso abantu tutemeteme VIP section ya Spice gwendage ya Palaso tayina VIP section yali mama we na taata we era bala munyaga ebya VIP bivudde omusembeze eno bannange ordinary yaliwa tewaliwo ordinary anti bali ba ogina ba obbi ne bano bala mu yamala nateme sawa satu bala muyaga mugule baba twayingire bwerere era nga kamera zali positioned mu kifo kimu fa kamera twabanga Freedom City we bagikola nti stage kamera zikulaga waliye wa Palaso zali mu mbirizi stage ki ekola oludda lumu nga ekikina deringa mulema balagene no tebalagayo so Palaso ki yagwako twakitegeera osegera so Alien is ne badjo twafuluma ebweru ne twegayirira abantu nga poliisi etuyise bave mu luguudo ne tubagamba nti kale mba muganyo gende wa Palaso mugende kulumbe Lya Kato Lubwama era baagaana nekyembuuza lwaki abantu bagamba ke tutuule wano nenga tetugenze wa Palaso lwaki abantu tebawagira Palaso kyoleko nti Palaso talina ndongo kuba manyi nti Palaso asinga Alien sikini endongo Alien ayina bahandola abalungi Alien oyo golaba ffe bye twali tumuwulirako kuba bantu yakuba bouncer nagayiwa si yeye yekka n'abalala nga bye tuwulira ku Alien era nga Alien wali awo ayimba nenga abantu wogendo babuza Alien yani nga tebamuwa makulu notega kakati mu mbeera za bulijjo mu country yaffe evugibwa emotions tokubanga omuntu mu kamera Palaso ekikolwa kye yakola kyamujungulula buli kimu kye yakolerera 1 Palaso yali avudde mu buyimbi takyali upcoming otuuse maaso ga Ssaabasajja akiriza oluyimba lwo Kabaka akyogedde agambye oluyimba lwenkolerako agemitula oluyimba lwo gwe buli wenduulira mpulira nga amaanyi gano neeyongera era lwenkolerako ddiro Palaso was elevated otegera netumanya nti kati 1 Palaso akuze mu ndowooza mu ntegeera mu bikolwa omuyimbi eyayimbira Kabaka tosobola kuba nti ate gwe y'omu ate alabikira mu bintu by'ekiyaayo okuba omuntu kuba abantu abayimbidde Kabaka okuli Misaach kategole eyo okuli Nandujja twali gwalosanga alina gwasoza exactly tiimu yonna waliwo kyaga nti kati oyingidde mu Champions League Champions League kitegeeza nti Arsenal bwebe esamba Champions League buno obusambi obukuba baka pass ne bweteba eba tekyabuleeta buba bulina samba mu Coca-Cola obukati bwa Coca-Cola kulinda Carabao ne kati Palaso yali ayingidde mu Champions League z'aba Misaach nti Kabaka yakwogerako kwazi na awards ze bawangula ba sponsor bazi influencinga
Coca-Cola ataddemu ssente ayinza okwenfuluwensinga tubirabye nnyo ne mu balando gwe by'omupiira obimanyi nga bantu bavuddeyo okwemulugunya ku mulembe gwa Plata twabiraba naddala okugabira kata World Cup kamuntu kitogo kayitinga n'emabega so kakati institution ezisigazizza credibility naddala mu bayimbi abadde Ssaabasajja Kabaka kwasi kya bulijjo yakuba Alien mu kavidiyo ako teyakola ki teyamuddiza kati mateeka ffe kye tusinga okusaaka essira muganda wange never in this whole world fight with evidence oba kaali kabadi oba palaso oba Alien abaana be baatandika okuba abapalaso ebyo tetwabira ffe tulabye wali ye evidence munsi balwana na wino twatandika kuleeta yiyase ati bali be basookereza what shows omuntu kyalabyeko Thomas disciple wa Jesus yalaba Yesu atambulidde ku mazzi naye nayagala agatambulireko Yesu anga nti ne Thomas okukkiriza kwonga kutono kakati gwe mpaka bwe yamala okukkiriza n'akola ki waliwo ne disciple omulala yamugaa nti andaga ebyo batubyo ndabeko bayegwe abantu lwaki okukkiriza kwaffe kutono ku kintu kye tulabiddeko ddala so palaso n'aluzinga olutalo lw'amawulire one Alien skin yakola ekintu ekyatwewuunyisa mu bategeevu teyaddiza nkulayirira wano singa tukwata palaso ne Alien ne tubateeka ennambole ne tuggalawo ffe ne tudda mu pavilion palaso bayinza okumukuba bw'aba asigazizzaamu amannyo gaba gajja kumera bume Alien omumanyi gwe mbeerako nnyo naye ku papazi palaso sina ghetto use oli Alien piwaki goza lwaki abageto bamukererezamu kakati palaso bali tebalumbya amakage olwennyini ekyo kyennyini ekyo tetwamala kuyungula amagye gamutaase ate ghetto use akubira amagye gajje lwaki bawakula entalo zibatasobola mama palaso namulabyeko ng'agamba kamalirize gasedadda ku maama wa palaso so Alien teyaddiza n'afuna public sympathy era abajja palaso abantu tebamuwalana era tekitwala nti tumuwalana era ayinza n'otegeka kuusa ti era ne tujja twali twagala kumuzzaamu ku mpisa oba mwogeza bukyayi nga mwamukyawo palaso abantu bamwagala era n'abagenda okulaba Alien mulimu abawagizi ba palaso bangi be nasanga ne bagamba nti affe tetuze wano kulaba Alien ne palaso tetwamukyawa naye kyekikolwa kye yakola kyetuvumirira waliwo kye bayita defiance vote nti abantu tebakooye era abantu Miyingo minister yazimbira abantu be bamunaanika emizikiti abawadde buli kimu ne bamugamba nti Miyingo tetukooye era tetukwaga tetugenda kulonda Mama Amelia naye yakyogera nanti abantu nete batukyawa ne batugamba lwatu nti people power keze mama tusaasire era n'abaana b'abakungu abamu ba people power bali mu gavumenti batatabe ba minister ne ba people power kati twakyawa mu 7 na gavumenti naye ketugendeko nono chata defiance tuganye we have refused Nyangire rebellion wajisoma history so palaso na ne bamukuba mu sympathy Alien yafuna sympathy kati abo ba Alien ne palaso ngamba vuddeko kati bano ba promoter Babitex ne Balamu bo bali omuntu ogwo era basolooza ne bagabana bombi so kyogalo gamba nti era bebekolera akabadi ne bategeka shop 2 Abitex yali tayinza kufuna lukisa kutegeka kivulu olwokuba nti license bagimujjako luli abantu bebaferera ku Freedom City bamujjako license okutegeka yasooka neegaana wayita essaawa 2 ate nekkiriza nga balugahale Balamu
amaze okuyingira eno so bapromota bo tebafiirwa bo bafunamu kati okirekawo music industry bwe ate akati music industry yaffe Kenzo nga bwe yagambye nti twali tumanyi nti obubadde buweddewo n'olwokuba nti eggwanga lyaffe professionalism egudde at all levels bw'otunya intellectual debates ku ma TV ziweddeko all levels ne mu music industry a professional musician yani you have a name you have a following but they don't have financial muscle kyosanga omuyimbi ayimbidde emyaka 2 nga kamiliyoni naye nga akyafuka amirira genosale amuyambe amuweeyo ezeddwaliro kaminze manye mugaga musajja mugaga ina mu sente ze mpaya ATM wasoma kamasi sinamusoma ATM je manyi kati liquid money and assets je manyi yegondi waliwo abeera ngate adalaga ku TikTok ennyumba empya batuka yava mu kivulo n'agula ennyumba empya milioni 2.5 kate ennyumba ez'amagoba kichogezaako n'emmotoka tebiza magoba kichogezaako ga ati aberenga hamu kamilioni singa ina kamilioni towers platinum tomulaba mulaba tomulaba these are businessmen atula ne president we Tanzania on one as a businessman wana bayimbi baffe bayimbira milioni 2 no soka no asa milioni 5 kamilioni 5 kale eza dola bezawa neno Tamale wali ku ministry ezo sikyazikolera tezinza kunzija wange nga nze kyangwirana milioni 5 nti bakubye ttaka nze junior ondete misinde kutano andi abeera nezo abanesho mu mwezi amusho neshonga 10 abamulyako ennyambala kamilioni abantu balina tebamulyako their life is expensive their lives to maintain that enovuga emotoka ennungi osigera zino ze bamuwampe nazo wana baywala ebamunoonya ku misolo nanemwe abatawumulako abache can I serve him if I serve you ne family ya mahanja ngojukubanye uje kola ate mwati katirabayo kamilioni mukwano abyenjogedde sibitofu kati awomba lwaki muganti abantu tubagala ne mama we yachogeddeko naga abantu watu abakola mama wa kamilioni alimba we wabayo abantu we wabayo abantu abagaddwa abantu let us be appreciative abana Uganda abagadde Jose Chameleone tumusonyiye ne bwakubya abantu tusigadde naye ate ekyo mama we oba mama waffe kuba naaba mama wange ekyo yandibadde akirikogonizing alimba okwogera ku mpisa z'abaana be oba baganda baffe tuba tetukoze bubi kubanga Palaso mwennyini ye yalabikira mu katambi kati ate mama kati twandyoke kale aliyeni mama tubikyuse tutya bambi alien yatankula omwana ogamba alien yayikiriza nemwe buli kimu ne mukisimba ku Palaso wizo yakuba usiboyiwe katona amutte mama we naga wizo oyo teyanyize bulungi ekyo kati mbo kumemanya okugulu yakoze bana abo temubamanyi beyagala ntugaye omukadde abadde ki yagambye mbasonga munyo olukongo mbumaze mwogera Palaso ya kubyali en skin kasta mama teyabadde fair okwogera ku bikyamu abantu bye bakola ndoza nzenga mama yandibadde abatuuza bwe bafuna erinnya tebategeera nti bafuniramu n'abalabya era kati alien kyekijjo omuleetera ebizibu musajja wattu nti kati alina okukyusa enkola ye ey'ebintu kwa kati
ayingidde mu limelight. Limelight bw'okolayo ekintu kimu bwe kiti ekibi kitta ebirungi byonna, kye kizibu kya limelight. Erinnya balikolera ebbanga naye okuliyiwa kwa buli omu abakola ki. Kakati Palaso ng'alina abavubuka bangi abamulabirako nga ne beene yasiima maama ebyo nga tabyogerako. Oluse buvideo yenzo kuba tabulaba. Wano Kamiliyoni teri concert Kamiliyoni gy'atakoze n'amayembe ne bwe gaasuula shoye ng'enkuba evudde Masaka n'esa specifically kusuula emizido ne gigwe Nakawa enkuba yatonyaawo kamayembe. Era police report era nze nali n'omusirikale awo ku cricket over nga stage omusaya kuledi azimwa ne kujja over. Kati ye mama kyakijjawo. Abazadde kankubuulire abazadde bonna mu nsi yonna bye yayogedde era bambi buli muzadde byayogera. Teri muzadde asula kati omwana we mubi. N'ekiba kirungi nnyo ng'omaze okudifendinga omwana wo noddayo okwo. Omwana takula wa maama we nuga naye mwana wange abantu b'owangula amannyo kiki we banakuba ne bakutta Abannayuganda nga bazibu. Wano twakafiirwa abayimbi 3 bintu byaki bya violence. Wano mu Uganda ogenda n'okola ekintu ku muntu katulaba aliyeni oyo mwebaza. Nze singa Palaso yakuba nze singa mufu. Goine eggaali. Ate nze nasoma gaali. Ate kati wandikoze eki? Nze nasoma mundu. Ate ogiina wandigenze n'obbayo ataatawo. Singa mufu Palaso simuwongayo mayembe gaffe ne gamunyonkamu ensigo ezo. Ku bino amayembe gaffe agatuwa obugagga. Tunoonya ne be tuwongayo baatubula. Gamuyonka ensigo. Ensonga za mukwano gwo zitambula zitya ndaba abamuvuvu basimanya ati kati ate omusango gudde eri waggulu. Si mukwano gwa mukulu wange. Ate mukulu otaba mukwano. Muganda wange muganda wo balwanagana ne Diamond Trust Bank. Era omusango ogwo guba maze n'ebbanga. Yeewola ssente biliyoni 39 biliyoni za Uganda. N'ate mu banka eyo yalinamu ssente z'empitirivu biliyoni ezisukka era mu 100. N'ategeera nti banka ebadde ki emubba. N'ayagala banka naye bakole audit. Ate ng'alaga nti n'ebbanja abadde nga alikola ki alisasula. Banka yakkiriza kituufu byonna. Ekyokukkiriza gino gyonna emisango. Naye kati omusango we gwakubira Sama banka yafuna looya Kiryowa and Kalugire advocates. Abamanyi lofaamu eyo mwe muli Attorney General Kalugire ne mukoddomi wa President Kiryowa. Omusango ne gufuuka political. Ne tuva mu settlement kwa ebintu ebyokuggwa hamu ne banka balina okutuula because we need both of them. Wadde bali bagwira naye ati nabo sobola kwandamaininga their contribution. Kwa eyo banka hamu ne banka eyo bade bakwatagana emyaka 10. Hamu teyakeera bukezi n'agenda mbwa bamuwole. Babadde bapatana myaka 10. So kati ekibuuzo kyolina okwebuuza nti abantu abakwataganye mu business bwe bati what has gone wrong? Obuzibu bukola ki? Buvaawa. Kati ekyo kyennyini ekibuuzo ky'ombuuziza ati obuzibu buvaawa. Hamu ne banka be balina okutuula on a leveled ground. Kwa bifa amateeka nga teganajja Africa yali ebeerawo eti. Zo conflicts twali tuzisolvinga tuti before we go to law. Sirowooza era enteeseganya z'abantu. Enteeseganya z'okukyalo. Kakati enteeseganya za hamu ne banka nga tugyeemu ebyobufuzi
tujemu egoism tujemu ani tugaa nti sajja mwamu toolako sente zenti sente ze mwamuola mwazijja Kenya bakigaa nti Diamond Trust Kenya sente gye bazijja ekikontana n'amateeka terina jurisdiction ziwano banka terina operating license omulamuzi yasooka okuguwulira bye yazuula nti banka eyo sebo gy'olaba anti zonna ziga we are supervised by bank of Uganda eno yo yetwala yokka ekyo kiba kitegeeza nti weba terina operating license buli transaction yonna gyekola nfu ebyo nno byonna mulamuzi oli naye bwe yamala obitunuulira n'abisala ng'alinga asalamu wini ya hamu tiamu mutuufu bamudemotinga ne bamusindika embaale lwaki asaza amazima lwaki oyogera ebintu ebyo abalamuzi tebasalenga mazima ati kakati amazima mu bintu bino go gankukuna galabikako nti amu mutuufu ne bw'onaaba mu maaso biri byonna oba beewolo byosooka obireka yo banka erina operating license nti okutte dokita ku mulimu talina license emukkiriza ku operatinga bantu ate medical society ezo muwolereza kakati mu banka etalina operating license wolabira mukoddomi wa Museveni Kalugire eyandibadde akuuma amateeka naga nti nze ng'omukoddomi w'embuga amateeka tegayina kwonoonebwa tusooke kya bukoddomi kwakirabika kyakulembeza tudde ku kyobunnaki kyatwewuunyisa ne kitumala enviiri ku mutwe nga omukulu Kalugire munnamateeka gwe tuwa ekitiibwa ate ali ku saidi ya banka ga nti nammwe bino byonna biveewo oba tebayina bali tebagyetaaga naye ng'amabizinesi g'abantu mu kibuga obasiba bagaggala emmotoka z'abantu zikwatiddwa lwabutaba na layisinsi na misolo kuggwako banka eno mwe muterekebwa emisolo gy'eggwanga gyonna ndaga muntu internal affairs ministry ya lands banka ne permit wetu zonna amanye gajja okubanga bibisinga byonna bina byogedde kwa buli muntu ali wanate kuba bisasula naffe kyetwebuuza kakati nga tuloza ati banka eno y'abayindi kwa bo bayindi be bagikola ki era kuba director baayo in fact kirina ku banka eyo parliament erina okukola etteeka nti amakampuni gano agaba foreigner bwe gajja wano ba board of directors babeerenga bannansi one okukugira we bakola profits zonna bazitwala mu nsi yaabwe kati era kikwewuunyisa nti wano mu Uganda tetulina banka yaffe yabaki yabannansi eriwo yokka Centenary zonna mbulirayo eyaffe bakiriza bagwira bokka twekiganye ekonomi okula nti ne looni ze bakuwa singa omuyindi ajja mu banka eyo okwewola ne amu najja omuyindi interest ejja kuba wansi nga gweyo eri waggulu discriminative kati oyo ate gundi kajje gwavaayo kuwolereza ate akube hamu aveewo Omunayuganda awane bannayuganda emirimu kwa hamu employing abantu emitwalo 4 for the start emitwalo egyo mwami Kalugire ya employing bameka ayinza okuba employing ente emitwalo 5 kati kyembuuza lwaki abantu bawana government yaffe yawano n'abantu abagirimu lwaki bafa nnyo okubagwira okusinga omuntu wano mwe bafuna ate mwe bafuna nga bali amagoba bagatwala waabwe anti bano abagwira we bajja wano bangu okukola nabo endagaano obabbe era mukama wabwe president asiba ayomba nabo why do you solicit money from investors
enguzi eri ku ba investor awo yezize gwanga line mabega mu makampani gonna golabaga gaba foreigner bano banyinisi bayinamu emigabo era wali wekituuka ku UR okusasula emisolo n'obuuza litaanizi z'amakampuni engeri gye gasasulamu emisolo wallahi okufiira mu makati g'ekyaki nga njogera sirima nga ndi mu katuliki ojja kwesanga ebitabo ebimu tebibaala Munauganda ye agenda kwesiima ate mu nsi ye nga gwe opportunity Omunauganda waffe ono wa wansi abonaabona kuba emisolo banki emubba looni zeemuwa ziri discriminative abanene tebasasula misolo ye talina mulimu kwa kati mu ggwanga lyaffe buli Munauganda bamubanja emiliyoni emu buli Munauganda bangamba ne yakazaalibwa mabanja ne yakakola ki ne yakazaalibwa twesabira nenga tukyayita ku salama atalina clearance salama road genda emulago mu emergency genda na ekiruddo mu emergency kati muganda ohamu agenda kukola atya kino kintu bagenda kivaamu ati si kikyeka ne Bannayuganda banyigiriza nga hambanji omanyi omusango gwa hamu waliwo abali mu government balina okwegendereza nnyo waliwo abagulabira mu perception nti Abaganda tunyigirizibwa waliwo abagulabidde nti Abasiraamu tunyigirizibwa ebintu ebyo bikulu waliwo n'abagamba nti oli mukoddomi wa gundi atugudde nga Kalugire ne bw'aba ayina point bo kiri kyabatutte naye Kalugire mukoddomi w'embuga abayina buli kimu lwaki neena ajjayo eyanditaasizza hamu Munauganda abo Bannayuganda emirimu asasula n'omusolo ate n'ovaayo n'odda ku saidi y'abagwira kati kyogaa Kalugire yagenze okujja ku saidi y'abagwira nga era ekyoja mumira nga ka kintu kidogo kanankani tekayise ayinza okuva mu ofiisi ye Kalugire wano we batayisima lwaki tatuyamba ku batemu abo betuzudde n'atuwolereza mwami Kalugire abantu bangi nnyo wano tebalina justice siro faamu yetu yambe awo tajja mamuyina sente so kyannaku nnyo bambi nti tuteetebeza nnyo abagwira mu ggwanga lino naye ng'ate actually ensi ezikulaakulanye zimakinze sure nti banking system abantu tubeereko n'ebyaffe ng'eggwanga naye buli kimu kiri privatized government teyina nawulira ne university nazo bagenda ziwaayo zino ngeno gye tuliko wano nga Makerere bagenda ziwa bantu halls nga z'abantu olwo Uganda ffe nga Abannayuganda twatusigaza ki wali linnya kaeri ennyanja Abachina be bagiina Lwera musanga mu Bachina be bagiina kati olwo Uganda ffe kati ffe nga Bannayuganda tugenda sigaza ki tuganda twenyumiriza mu kino oba tugenda siga tuli baddu nze ebintu byonna gye mbiraba biggweera President Museveni ajja kutunda eggwanga lino buli omu amuwe ssente ze tugende mawanga agali ekyo bakikola abaatuyambye kubanga buli muntu aba afunye kusente okusinga okuzirya abamu ab'olubatu okutunda eggwanga mpolampola alitunde lyonna twesange ku State Square buli omu bamu tugende mawanga agali serious Abachina tubagulise ddala kuba bali tutte Abachina eggwanga balimalawo lwaki ffenna tetufuna nanga muntu nga bw'olaba Paris Modo ne batugamba nti eggwanga banne tusazeewo tulitunde tuzituusa gye zirina kuba owaayi okufa kwa Honorable Kato Lubwama kwabaddewo bingi ebyayogeddwa mu kufa kwa Honorable Kato Lubwama Abakatuliki ne bagaana n'omusabira ne bagamba nti ffe tetugenda kusabira muntu alina ssabo waka nze Tamale ndi Mukatuliki naye gwe banaakusabira nange bayinza obutansabira ati eddiini y'Abakatuliki erina abayomba mbu Kato Lubwama tebaamusabidde si Bakatuliki ffe Abakatuliki tukibayita eddiini yaffe erina amateeka kwetambulira tegakakolebwa kati ekereziya ge gagiwangazizza kati wakiwagidde ati nze kimanyi kwaze ndi Mukatuliki kiriyanga okugamba nti ogeze mu muzikiti n'otajjaamu ngatto
nakusanga oyombera ku muzikiti tewayombera taba nti ng'anyo kujjamu engatto bagezi jamu n'eŋŋaana kakati ng'ebyo we mubimanyi ebyammwe eby'obusiraamu naffe ewaffe eriyo amateeka okubeera omukristiyani omujjuvu ate ng'otambulira mu kkubo ly'obutuukirivu katonda waffe wa bujja tagattibwako katonda lindako katonda tebamugattako kirala gwoba oyagala kubeera ng'ekiro oli mu katuliki ng'emisana obeera mu ssabo ofaaza batuufu kati gw'olina essabo ati tebajja kunsabira weewadde kuba ne muzeeyo mpuli agamba muyina essabo tebasobola katonda waki wabujja kobe faaza nga oli mulongo gwe Kato ng'olina muganda wo waswa ng'alina essabo era tebagendayo era tebakusabira ate batya kati ate bano abamusabire pasita bugembe yamusabire ne pasita bugi balokoli waabwe tewali oda ekereziya si bwekola ekikuumya obukatuliki disipulini yaffe kyova olaba nga tulina amasomero ekereziya erina amalwaliro eri gavumenti ekisomesa kyakiyeewammwe ku kyalo yeewandiika ebbaluwa nti Tamala awo endobolo Tamale mubatize Tamala ajjumbira ki emirimu gy'ekereziya tumumanyi kena weewaddeyo ogende nga tebakusabidde akati nze Tamale nsaba era ku ekereziya ye wafaawo ekyengera mbeerawo ne mama wa naye essabo sigera ate nze yalizimba nyini lyo gyali ate gwe kenyini gwoli kulemiza luganda nti nja kuweerezako ne ku mayembe alikola ki gwe kenyini gwogenda alitula mukakati twawule eddiini temanyi sereebu nabalabye muleekaana mwe Kato sereebu kummwe ino waffe mbukatuliki mune talina kyali muntu ng'abantu abalala ffe abakati tetukyusa golo post nti kakati ono amateeka tugakyuseemu ku Luhaani ebyawandiikibwa mbiwe ekitiibwa wadde siri musiraamu nga naffe bwe tuwa ku Luhaani zammwe ekitiibwa naffe obukatuliki mubuwa ekitiibwa saakulabeko mukungubaga naliyo naye abasinga obungi abagenda okungubaga wano baali bakimye mawulire bali bazise bokungubaga batya abantu bojje ne bakungubaga Kato Lubwama abaddewo mu mbeera embi Kato oyo golaba ng'akuba olusekerwe nga musajja atwakuba luseke nga nalukubaani musajja wattu Honorable Nsereko yabadde munywanyi we abantu bemmanyidde ddala Kato babadde akuba enseke bajjo be batavudde mu Kato naye kineewuunyisa obunnanfuusi n'obuli bw'enkwe b'Abannayuganda be nalabye ewa Kato Lubwama ne neewuunya ensi Kato yanoonya ssente wano ng'agenda okumujjanjaba Kato ng'azinoonya wano Genosale yakwata ssente nagenda okunzijanjaba nga sirina ssente naye nga nkimanyi Muhammad toyinza kunnyima ssente to summarize Kato's life otegeera obunnanfuusi bw'aba na Uganda abamu ye audio Kato gye yatadde eno Muhammad Nsereko gyatteredde n'agamba Nsereko njagala nnyo abantu nakula nneno n'abantu lwaki bansasudde bwe batyo owegenderezanga nnyo omuntu bw'akuyogeranga ebigambo ng'asanyuse nnyo tobitwalanga omuntu bw'ayogeranga ebigambo ng'anyize nnyo era tobitwalanga naye omuntu bw'ayogeranga ebigambo mu mbeera ng'ali ku kitanda nga mulwadde audio ya Kato as a psychologist he died a frustrated man naye nga basonze obukadde 3 bangambye buli mu 3 mabugo nga wali gwe babusondera yali yeetaaga 2 obukadde 3 kale those hypocrites bali mu kuwa speech ezitakwatagana buli omu yeewaayira buli aze mu kuziika ng'agamba bw'ati yakusangawa abamu ku bo badde bamaze emyaka egyo nga tebamukubira omuntu eyewa speech kuziika okwo gwempa ekitiibwa ku lumbe lwa Kato Lubwama yali bajjo yagamba twagenda ne Kato Lubwama mu parliament ababaka ne badduka mu lukuubo naye mbalaba wano mutudde n'obusuuti bwammwe
bagenda ku parliament buli alaba nga bazene Kato Lubwama ne bafubutuka natudde wansi bwenti muganda wange Duncan nentegeera nti Duncan bw'okwata emitwalo 2 n'ogimpa kati osinga mpadde obuwumbi nga nfudde zinyambe ki okuyamba okutono okusinga okusaasira okungi kakati abaka ab'amaziga kati musaasira nnyo sente baziwaddeyo mu kuziika nolaba prime minister nga zze nolaba nti tebaswala wano we baali bamunoonya maama Nabbanja office kolo teyakola mawulire kamera iso nina abantu bangi obwedda bankubira mukuzi awe wa Kato Lubwama junior Bob Wine anajja leero sagala kujjanga wali ebintu byange tebijja kutambula nga buli omu abala Bob Wine watali babadde ku list nga omulwano omuzindalo bagulwanira buli omu abeeko kyayogera most of the speech were useless abasize okwogera speech zaali za past tense myaka 10 abalala bali mu za byabufuzi bokufa kwono tebibakwatako ke kaseera kafunye okwatako ki nkulayirira olumba olwo singa terwabaddeko kamera na muzindaalo guno singa tetwalabye ku bantu kuba buli muntu ajja agamba nti nze Kato yangamba bwati naye mu budde bwe yalwaliramu ng'anoonya ssente babuuze ekintu kimu Kato bwe yavaayo ettake nga kubanga Kato mu audio yamalizaga nti Nsereko abantu bali wano bakutuka bafa ne Kato bwe yavaayo ettake bameka abagenda omulambula leeta ekitabo ky'abalwadde kusanga temuli nga bonna abagamba Kato yangamba bwati nga tekuli basinda ekyo tukiyite tutya bunnanfuusi makwekansa buli bwankwe yensi yaffe yeki ensi yaffe buli omu akwata ku muzindaalo gavumenti eyamba bayimbi gavumenti eyambe ba entertainer gavumenti ogiyitira wano tumanyi gye bali tebyozifuna buli lunaku lwaki tobyogera radio ziyina kwabo bonna basegawa baani bennalabye abe mukibi bakamala kwe basiiba na topic yena udenga gondi John Segawa ngagamba abayimbi temulya ssente za gavumenti basinze okwogera ebitaliimu makulu ninga naye omuzannyo gwe balimu baguyita batya ninga omuzannyo gwe balimu gwe bagenda ozannya mukulu Kato gwabadde awandiika gwa musajja wa Kato mu audio nawulidde audio ya Kato Lubwama bwenti nentuula mu nsi nenkwata essimu yange neŋŋamba nti junior bwenfiira wano mukolologo yange eno Duncan anaabeerawo nti ajja kubeerawo nentiikinga neŋŋa nti nengezaako kati n'okkubira ku bakulu abamu just begin nti owange honorable ogamba oti bano abasiba batukubisa enduulu junior nja kukubira edda ndi busy Esima bwe yafa era baali busy ninga Isima was committed. Isima teyafuga ku motoka nnungi. Isima teriyo mu government gibaga ati bamuwaako ekimotoka Isima bamuwa ettaka. Naye president awadde abantu n'abatasaana kufuna bintu n'abawa. Naye Isima lwe yafa abanene mu MK project baali busy. Kanenge ente zaabwe bwe zirwala bafuna ekyo kikuwa kyakuyiga kinga gwe mirundi kuba nti Isima yafa be yali akolera baali busy. Okuvaawo kwa Isima ne Kato Lubwama bibadde byakuyiga binene nnyo mu bulamu bwange era ndi mu kuwandiika ekitabo. Nina ebintu bingi nnyo Duncan nina ebintu bingi nnyo mu nsi muno. Isima bamwerabira nnyo katubalinde wano ku lw'omukaaga olw'omukaaga lwokka katubalinde ku lw'omukaaga Duncan ojja kulaba kyenkugamba onaabeerayo gwe nina okubeerayo kubanga ku kyensobola omukolera
osanga nange bali kikolera ki abaana bange. So Uncle Kato Lubwama speaker yajja, prime minister yajja, gonna amasiga abiri aga gavumenti gakoze eki. General Sale Musale yamuwa sente zaki. Namwe abali eyo nga temuyina sente Junior wali oyagala tukole ki? Naffe embeera mbi bannanga okuyamba si sente guba mutima. Abantu b'ekyalo abo balaba ababadde wa Kato Lubwama tebaafunye mukisa kwogera muki mu kamera naye be baawaata be baasenku era wa Kato Lubwama abaana ba Kato Lubwama abo balaba week leero siwe bamuzisi waitewo week emu jabala banga bazunga office ku office nga mwe muli bana abeya mangenda ba milioni 10 ngenda ba 5 nga tewali akwata simu. Nze nabiraba kuzika kwa Isima, nze nabiraba kuzika kwa Isima. Isima oyo omulaba abantu bamusa Isima tukwagala, Isima kukugwe kwenza okukira naye kati twabakubidde amasimu ku dduwa. Embaga kati bali mu mbaga Junior nina embaga zenyendako nenja kubalaba nga nzize ate nga omukolo guwedde Junior obako obusembayo nga tusiibula. Uncle Kato Lubwama Mukama amusaasire ebyamusobako, amuwe ekiwumula eky'emirembe n'ekitangaala ki naye nga Catholic Church abantu mukitegeere eri institution. Bagambye kabaka lwaki bamusabira tulina ebintu bibiri, kabaka ne Ronald Muwenda banjawulo. Ronald Muwenda owokubiri mu Protestant era mu Christian. Kabaka byasikira ye institution yeri ey'obuwangwa okwabya ennyimbe n'okuteekako abasika tekikontana na ddiini bya buwangwa. Ne mu nsi yonna bakikola ki? Bakikola nti director wa company yafa ne bakola omukolo omulala n'akola ki? N'ebyobuwangwa ebitaliimu masitaani muli okusaddaaka. So buli alina amasabo ng'oli eyo Katonda owaffe wa bujja tateekebwako kirala kyonna. Basiibudde Nalongo Donzera gyali ali Las Vegas eyo. Ndi akati mwe kye mutamanyi nti ffe emirimu gyaffe egy'okufumbirwa gya contract. Samba season. Contract y'abantu Uganda. Las Vegas tobe. Eba Champions League. Olwo bagenda n'okola otusimusikole. Oli omukyala wadde mbufumba. Aliwa. Oli yali akuba. Tasha. Goyinza okuddeyo ku muntu akuggyemu amannyo bankasukira ebintu ababadde bankasukira ebirala. Era muntu kibuuka ekyo kikeizi. So bali bankasukira ndawe yanengato nga kiteze kamera. Todangayo nze naye manyi singa siya palaso yakuba mucyo. Oba kino kibobi yanga teri yandi munenyeza. Tubasibulire wano mbadde ne mugana wange Tamale Junior nga tunyumyamu emboozi. Mwale kula media nze Duncan.